kati olwamala n'agamba nti ennaku ezo we zaawera n'agamba nti bamugambye ku kisaawe waliwo obuzibuzibu ne mugamba buzibuzibu ki butya n'agamba ennyonyi teri ennyonyi ntono ate abaana bangi mpaamu ewiiki emu si eno ye tulimu kati ewiiki eno wuno ewiddeko kyekimu ewiddeko kati olwaleero ava kungamba n'agamba ava kuba ku gundi ku airport ne bamugamba ku ofiisi oba ku ofiisi ndowooza ne bamugamba mbu ennyonyi teri ennyonyi podi bazibukinga kweddi ntono naye mubeemu ewiiki 2 oba omwezi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kyebalako mukulu Kadaama obulamu bugamba butya webali tulwanira. Mukulu Kadaama neetaagisa ku buyambi bwo n'ogwe oli Uganda nyamba taata. Taata kontrakiti yaggwako ogwokusatu naye omukazi afuukidde omuteega okungulira eya tikiti. Buli lukya animba bulimbi. Kitegeera mukulu Kadaama. Kati wiiki eyo kati we nali nga kontrakiti eno enaatera okuggwako yansaba mukolereko mu kisiibo. Ekisiibo bwe kyatuuka omukazi ono bannange mukulu Kadaama yankozesa nga siwumula nzuukuka ssaawa 7 ne bwebaka ssaawa 11 ne bwe nali nasiimuulawo omugongo ne gutandika okunuma era kasaagiro wenjogerera omugongo gunuma. Mukulu Kadaama mpulira neetamiddwa abantu bano. Omukazi ankalakata bannange. Omukazi yanyongera emirimu simanyi na kyakola. Mukulu Kadaama mpanze buli kisoboka nve mu kiyumba kino naye bigaanye. Nasooka kulwaza bba wange nendwaza bba wange ekyavaamu ne mugamba bba wange yalaluka omutwe abuze bamututte ku kitanda bamuziza wano na wano ali mu mbeera mbi naye nga tafaayo nga nkaaba nentuuka ekiseera mu nnyini nakolaki naye nga tebafaayo. Accident eyali e Uganda eya wiiki eyo eya baasi nembika gundi sisita wange kuba eriyo sisita wange ali eno eyali amanyi ne mugamba munnange bwe yaddayo e Uganda ogwokuna nga 12 ne mugamba sisita wange yebayita Jamaawa afiiridde mu kabenje n'abaana 2 awo ne bantwala ne bankwatisa covid asembayo nangulira n'ensawo. Kati we yangulira ensawo ne balaga nga ababiri kwennyonnyo. Kati olwamala omusajja wabitawo ennaku 2 n'agamba amaze okola ki okubuukinga eyatikiti era n'agamba nti Safina ennaku ezo oligendawa e Uganda. Kati omukazi olwamala mu nnaku ezo nga tezinaba kutuuka ziyangamba n'agamba ennyonyi teri ennyonyi zaggula waliwo obuzibuzibu ne mugamba buzibuzibu ki n'agamba munnange simanyi nange bangambye ennyonyi teri kati eyatikiti yo tebanaba gikuba mu sitampu. Kati olwamala n'agamba nti ennaku ezo we zaawera n'agamba nti bamugambye ku kisaawe waliwo obuzibuzibu ne mugamba buzibuzibu butya n'agamba ennyonyi teri ennyonyi ntono ate abaana bangi mpaamu ewiiki emu si eno ye tulimu kati ewiiki eno wuno ewiddeko kyekimu ewiddeko kati olwaleero ava kungamba n'agamba ava kuba ku gundi ku airport ne bamugamba ku ofiisi oba ku ofiisi ndowooza ne bamugamba mbu ennyonyi teri ennyonyi podi bazibukinga kweddi ntono naye mubeemu ewiiki 2 oba omwezi naye ng'ate kontrakiti yaggwako gwa kusatu naye ate mukulu Kadaama embeera ekyuse embeera mirimu mingi omugongo gunuma okufa obufi okitegeera. Kati obuyambi bwe njagala mukulu Kadaama njagala nfunireko ekifaananyi eky'omuntu obanga ali mu kofini obanga lumbe kangambe obanga lumbe lwa muntu naye nga talabika mu maaso nze ngenda mugamba nti bba wange afudde kuba bba wange namubikako okitegeera nebeerayo ne bulaaza we yansindikirako ne audios nga tupanzire tupanga nenzimusindikira. Kati omukulu Kadaama njagala ontaasa ogambe nti Safina bbaawe akoze eki afudde nze muganda wa Isima akoze eki afudde kyenjagala mukulu Kadaama era ngenda kusindikira na audio gundi gye twali tupanga okugwa emabega eri naye nga tafaayo. Kati ngenda kubuulira onyamba onsindikire ku kifaananyi eky'omuntu yenna oba mukazi naye ng'ali oba lumbe kale naye nga kitegeeza nti omuntu awo waliwo olumbe kyenjagala mukulu Kadaama.